haleluya haleluya haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Osaanidde omusumba omulungi, osaanidde okwebazibwa Mukama, osaanidde okuweebwa ekitiibwa, osaanidde Katonda atenkanika, ogulumizibwe Katonda omulungi, osinzibwe Katonda omwesigwa. Weebale Yesu, weebale gwatuwadde obulamu, weebale atukuuma, weebale Omwoyo Omutukuvu. Tunaakusinza, tunaakugulumiza kubanga Mukama gw'otukolera, otukoledde ku nsonga zaffe Mukama, otukoledde ku byetaago byaffe Mukama. Kolera ku mukyalo ye ebyetaago bye, Katonda ow'ekisa oyo gw'otannaba kukolera. Kolera omwami oyo Mukama, kolera omwami oyo Mukama, ensonga ze Mukama, essaala ye Mukama gikole, gimuddiremu Mukama, ddamu okusaba kwe Mukama. Kolera omukyalo oyo Mukama, mukolere ku nsonga ze, mukolere ku bajeti ye, mukolere ku proposal ze Mukama, mukolere ku prayer request ze Katonda ow'ekisa, mukolere n'oyo omwami. Wulira omukyalo ye Sara gy'asaba, wulira ekibiina kino Mukama nga kikukoowoola. Kolera buli sekinoomu Mukama ku bugazi bw'ensi eno. Kolera omwami oyo Mukama, omwami oyo anoonyezza omulimu ng'omulimu tannagufuna. Nkwegayiridde mukolere nga bw'otagikolangako Mukama. Kolera n'omukyalo oyo Mukama ku bintu bye yeetaaga mu bulamu bwe. Oyo eyeetaaga omwami Mukama, Katonda ow'ekisa kimukolere. Neyeetaaga omukyala, nkwegayidde Katonda ow'ekisa kimukolere. Eyeetaaga obugabirizi bwa ssente, eyeetaaga obugabirizi bwa ssente Mukama kimukolere. Oyo eyeetaaga ezzadde nga Mukama obufumbo bwe buli ng'obuyugayuga, nkwegayiridde kimukolere. Kolera abakyala n'abaami abali mu bifo eby'enjawulo, Katonda ow'ekisa nga tebalaba mirembe, nga tebalaba ssanyu wadde okubaako n'essuubi erireeta essanyu. Katonda ow'ekisa bakolere. Abali mu malwaliro bakolere. Oli Katonda awonya, wonya Mukama, kubanga emigo gye gyakukubwa gye gituwonya Mukama. Katonda ow'ekisa wonya buli mukyala na buli mwami ali ku bitanda, ali mu malwaliro ag'enjawulo, ali mu intensive care, obulwadde gwe bulumira ewaka. Taata nkwegayiridde muwonye, nkwegayiridde taata muwonye, nkwegayiridde omusumba omulungi muwonye, nkwegayiridde omusisinkane owonye oyo Mukama ayina ekimuluma. Muwonye oyo alina ekimuluma Mukama, muwonye Mukama, kubanga ebyawandiikibwa byogera mu Isaaya essuula eya 53 olunyiriri olwokutaano Mukama, akatundu akasembayo nti emigo gye egyakukubwa gye gituwonya Mukama. Wonya omukyalo oyo ali ku kitanda, eyalwala ebirwadde ebitategerekeka, eyalwala kansa, eyalwala ebizimba mu lubuto, eyalwala omutwe, alumizibwa amagulu, alumizibwa ennyingo, eyagwa ku akisidenti. Taata sisinkana abakyala n'abaami, bawonye endwadde ezibaluma. Wonya Mukama buli sekinoomu, wonya Mukama nga bw'otawonyangako. Katonda ow'ekisa sisinkana abakyala n'abaami abali mu mayumba g'Abawalabu, abaweereza Mukama, yongera obbasiba amaanyi, yongera obbaviirayo Mukama. Ndeeta abasibe bonna Mukama abali mu makomera ag'enjawulo, yegwe Katonda ayamba, yegwe Katonda asala ogw'ensonga. Basisinkano bawonye ekyo ekyabatuukako, basisinkano bajje mu malwaliro. Ndeeta baganda bange Mukama, Brother Mutebi Ronald, Katonda ow'ekisa mu mukomera gye bamusiba yonna gy'ali muteeka mu maaso go, omusisinkano omuwonye. Katonda omulungi, n'omulala bamuyita Muwanguzi Ivani, naye Mukama muteeka mu maaso go. Bonna ebisangosango bye babateekako basisinkane Katonda ow'ekisa, obawa obulamu, obawa obulamu malukomera ge babasibiramu agaawano. Era Mukama nkusaba gwe yayamba Pawulo ne Siira, Katonda ow'ekisa obasisinkane, okome ku abo babasibya Mukama baba basumulula bennyini, mu linnya lya Yesu, amiina. Mu linnya lyo Yesu, amiina. This is morning breakfast. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi. Olunaku lwaleero tulina ekyawandiikibwa kivudde mu bikolwa by'abatume essuula esooka olunyiriri olw'omunaana. Bangi mumanyiiwo nnyo
naye wiiki eno nga bweri nti yakwogera nnyo ku mwoyo omutukuvu oba ennaku zino kankozese n'olunyiriri luno okwongera okulaba omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu wuliriza olunyiriri lugamba bwe luti naye muliweebwa amaanyi. Omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe nammwe munaabanga abajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Kyova olaba ffe tuli bajulirwa ba Mukama kubanga tukozesebwa omwoyo omutukuvu. Kati olunyiriri lugamba nti naye muliweebwa amaanyi. Abantu bonna balina amaanyi mu ngeri yaabwe. Weewaawo amaanyi ago gafugibwamu amaanyi ag'omulabe Sitaani. Kati gano amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gatuyamba okutereera mu kutukola obutuukirivu n'obutukuvu. Kankwanguyize mangu eggulu nabadde n'olunyiri yesterday but wano nga lugamba nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, abo abatatambulira mu mubiri naye abatambulira mu mwoyo. Olunyiriri ne lugamba nti tuyina ebbanja so si lya mubiri naye eryaki ery'omwoyo. Kyetuva tulina okutambulira mu mwoyo kubanga ebikolwa eby'omubiri kwe kufa, omwoyo bwe bulamu. Kati ebikolwa eby'omubiri bino bifa ng'omaze okufuna omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu omufuna amaanyi ge ne gabeera mu ggwe. Amaanyi ago ne gagobawo ebintu byonna ebibadde bifugira mu ggwe eby'omubiri. For example, omuntu ng'oli mubbi, obubbi nagwo maanyi. Omuntu omusanga mubbi, waliwo amaanyi agafugira mu muntu omubbi. N'atetenkanya engeri gy'anaakusikako akasawo, n'atetenkanya engeri gy'anaakutula ekufulu ku luggi. Kati ago nago maanyi naye ga Sitaani ate ga mubiri. Naye amaanyi gano ag'omwoyo gamala ne gakukako bwe kapa kubanga olunyiriri lulaga nti kisuubizo lugamba nti kubanga bwe mulimala lugamba nti naye muliweebwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Kisuubizo. Kati amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gakuweebwa ng'omaze okukkiriza nnyinigo. Oyinza obutakitegeera nti amaanyi ag'omwoyo omutukuvu muliweebwa omwoyo omutukuvu. Kati omwoyo omutukuvu ono bw'omala okukkiriza Katonda n'abeera mu ggwe, ogenda kufuna amaanyi ge n'omwoyo omutukuvu abeere ku ggwe. Kankujjukizeyo katono, olaba Yesu ng'amaze okufa ku ntaana ye nga bataddeko ejjinja ne bateekako n'abasirikale nga bawera. Amaanyi ago agaasitulawo eryo ejjinja ye yali omwoyo omutukuvu yennyini n'amaanyi ge. Era tulaba abantu ng'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu nga gabaliko ng'eyali abba takyasobola kubba. Si nti amaanyi gali agaali gamukozesa ennyo n'akusikako akasawo n'amenya oluggi nga tomuwulidde n'akutuukako tigaba gamuweddemu aba akyagalina. Naye kati gano agamubeeramu gaddayuliitinga gali, kozeseza ekigambo kya Luzungu, gajjawo gali. Kati bwe gagajjawo gano ag'omwoyo omutukuvu ne gatandika okuba gali mu ggwe. Eyali ayagala eyasalanga amagezi okubbako omuntu akasawo, kati ne bw'olaba alina akasawo nga akatambuza akasaamiriza si kasibe, olw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gatandika n'okugamba mugamba asibe akasawo ke ebirimu tebigwa. Oba okitegeera? So nakulaze eggulo nti bwe tusandika okutambulira mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu tetubeerako kunenyezebwa, tetubangako musango, tetugenda kubeera na musango. Naye ebyo byonna okugenda ebyo ebya Sitaani by'owulira eby'omubiri, weetaaga kufuna maanyi ag'omwoyo omutukuvu ng'olunyiriri lugambye nti naye muliweebwa. Kati bw'omala okuweebwa gano amaanyi, ebisigadde bitambulira
amaanyi gano gakulungamya okuleka ebyo ebyomubiri n'olyoka otandika okutambulira mu ggo nga ge gafuga. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ebiseera ebisinga essaawa ze zitera okuntimawa, naye wuliriza olunyiri, naye muliweebwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa. Atya nti omwoyo omutukuvu ono wamala okujja ku ggwe n'amaanyi ge, obeera mujulirwa mu ngeri ki? Eyali ayenda nga tokyaddamu kwenda, gwe kennyini olaba naayenda nogaana ne bannaaye, singa ono Mukama amuyamba n'amukolera kye yankolera. Okitegeera, gwe yali atambuza olugendo olugambo, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu nga gakuliko, otandika okakale bannaaye. Singa abantu bakimanyi nti buli lw'oyogera ebigambo ku muntu oba okola kibi, kati gwe ekyo kye wafuna ne kikusuuza kiri. Amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ge gaba gakoleramu gwe nga gagamba bannaaye oyo teyandibbye, mukazi oyo kasimuke, teyandiyenze ku muka gundi, ye bannaaye lwaki obwenzi bubi? Naye nga naawe abyogera oba nze kennyini abyogera, mulimu amaanyi agafugira mu nze. Kati kiri kye nakolanga oba omuntu yenna kye yakolanga, kati yamala okufunagana amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, alabira ddala nga munda muli teri muntu amufuusinga nti kyogere, naye munda muli awulira nga kibi. Tekyetagisa muntu kukola, kubanga ye yatoola amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gali mu ye, gakolera mu ye. Buli ekyali kikolebwa mu ye olw'omubiri, omubiri tegukyalina maanyi gakikufuga, kati omwoyo omutukuvu yakifugiramu, kyafugira mu mubiri muno. Kyetuva tulina okwewaayo nga ssaddaaka ennamu, ne tuyita Mukama atuwe omwoyo we. Omwoyo omwetaaga. Gano amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okufugira mu ggwe, weetaaga omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu kyakulwanyisa. Kansuubira okitegedde. Kati n'obeera n'omwoyo omutukuvu, ebyali bikusumbuwa byonna ne bidduka mu ggwe, ate bw'olaba abikola, gwe n'obeera mujulirwa ng'olunyiri lugambye nti muli babajulirwa bange, muli babajulirwa bange mu Yerusaalemi. Weewaawo kati ffe twafuuka bajulirwa mu Kristo Yesu. Okitegeera? Kubanga amaanyi gali mu ffe. Katusabe obudde buntwala kiyumba anaagwa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, katunaffe tukwebaza olw'amakya amalungi, ekigambo kyo kikoze, ekigambo kyo nnyonde yasayasa. Katonda ow'ekisa nkowoola amaanyi ag'omwoyo omutukuvu eri buli mukyala na buli mwami Mukama awuliriza morning breakfast ali mu kifo kino. Katonda ow'ekisa, oyo abadde alina amaanyi ag'omubiri, amaanyi ag'omubi sitaani, amaanyi ago agatali ga mwoyo omutukuvu agafugira mu ye Mukama, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gamukeko, nga bwe wasuubiza Mukama nti naye muliweebwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe. Katonda ow'ekisa, tukowoola omwoyo omutukuvu ake ku bakyala n'abaami abali mu kifo kino. Tukowoola omwoyo omutukuvu Mukama ku buli sekino omwawuliriza morning breakfast. Sisinkana omukyala oyo Mukama, sisinkana omwami oyo Mukama, muteekeko omwoyo omutukuvu ake ku ye Mukama. Amaanyi Mukama ag'omwoyo omutukuvu galabisibwe ku ye Mukama, na buli ekibadde kifugira mu mubiri gwe, ekibadde kifugira mu kamwa ke, ekibadde kifugira mu magulu ge, ekibadde kifugira mu musaayi gwe Mukama. Katonda ow'ekisa, mu bwongo bwe, mu maaso ge, kikome ku lw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ge gaba gafugira mu ye Mukama. Musisinkane omusuubo omulungi, musisinkane oyo abadde atambuza olugambo, musisinkane Mukama oyo eyayambala omwoyo gw'obwenzi. Ogwo omwoyo gw'obwenzi guva ku mubiri. Katonda ow'ekisa, nkwegayiridde, twalabye olunyiriri nnyo nga lugamba nti omubiri gwe gufa, omwoyo gwe bulamu. Katonda ow'ekisa, ebikolwa by'omubiri byonna bife. Katonda omulungi, nkwegayiridde, na buli abadde alina ebikolwa by'omubiri bife, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gamusisinkane. Nkowoola omuliro
katonda ow'ekisa oli muliro ogwokya oyogera mu Bebulaniya essula 12 olunyiriri olwabiri mu 9 nti our God is consuming fire oli muliro ogwokya mukama yokya amaanyi g'ekizikisa amaanyi ag'omubi sitaani omwoyo omutukuvu ake ku bakyala n'abaami abakozese abawe ekisa babeere bajulirwa abo mukama yonna gye bayita ng'omwoyo omutukuvu yabakolera mu bo omwoyo omutukuvu nga yali bulamu bwabwe kwe kusaba kwange mukama weebale yesu weebale mukama yagala okulokoka teeka emikono mu bagamba nti yesu zikiriza n'omutima gwange okweba obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano gogere gaddemu nate neeragadde mugambe nti yesu amannya gange gano gajja mu bitabo by'okufa mu bitabo by'endwadde ebitabo by'okusaana ogateeka mu kitabo ky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala zimu ebigambo ebyo oli mulokole mukama akumpeera omukisa akuwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu obeere mujulirwawe mu linnya lya yesu amiina mukama abampeera omukisa banjagalire olunaku olungi Emmanuel.